bbanga ki omukyala okubeera ng'atuuka ku ntikko oba okubeera ng'asamula? Ekyo tekiriiko data ali awo nti ali kaŋŋambe nti yoono gwe bagamba nti oba ogeze mu research oba onoonyerezaako nti oba nti omukyala atwala bbanga bwe riti, kubanga ekituufu kiri nti abakazi bavaaringa ate abakazi buli mukazi wanjawulo. Waliwo abakazi nga ye tatuuka nko ku ntikko ng'alinza n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tatuuse ku ntikko. Tusomye ku misomo gy'abakyala okubeera nga batuuka ku ntikko ki ekibalemesa okutuuka ku ntikko, ne mbagamba ekimu ku kyazanya roole ennene okubeera nti igwe ng'omukyala oluusi naawe weesiba oba olema okubeera ng'otuuka ku ntikko olw'okuba omubiri gwe ogukakanyaza. Omubiri gwe oguweesiba n'obeera nga tosobola kuguta kubeera ng'ofiiringa ng'onyumirwa ng'obeera ng'otuuka ku ntikko nga ggwe omuntu. So kizibu nnyo okuditamininga obudde obutuufu abakyala obusobola okubeera nga bwe tugamba nti ku musajja kimutwala eddakiika 5 n'asammula, naye ku mukazi nninza gamba nti kale nga bwe kiri nti abakazi eddakiika 5 ziba zikola, but si kyekyenkomeredde nti omukazi atwala eddakiika 5. Ozo batwala ebbanga ddeneko kuli abasajja. Lwaki abakazi batwala ebbanga ddene okuwoominga up? Tekiringa musajja nti ayima n'ashuutingirawo n'azina n'asammula. Ate abakyala abamu nti ne bw'aba atuuse ku ntikko oba ne bw'aba asamudde olinza obutategeera nti asamudde, ate bw'aba talinaako idea oba nga tamanyi bintu bino alinza era obutategeera ng'asamudde. Naddala singa aba n'omusajja ng'amanyi okukyusa ekiwato, ng'amanyi okutambuza omukira mu mana. Entambuza y'omukira kintu kikulu nnyo mu nsonga z'okwegatta, nti obuwoomi olwedda aba yabuwulidde dda, talina kyagenda buli kigenda mu mbeera kyanjawulo nnyo. Omubiri wagutensinze dda apo wabikwasaganyiza dda kugamba olina engeri gy'omukwatamu nti nawe tasamudde, awulira nga wamma kyekyo tatukola ki tayoya oba ng'ambe nti teyemulugunya. Kakati bwe tudda ku budde obutuufu abakyala bwe balina okumala kivaaringa, abamu batwala eddakiika 5, abamu batwala eddakiika 10, abamu batwala eddakiika 3, abamu batwala eddakiika 4. It depends. Kisinziira ku muntu gwe, engeri gy'omukuttemu, gy'omutegeseemu, gy'omutandiseemu n'engeri gy'omuzinamu. Osobola omutegeka obulungi n'oyonoona mu ngeri gy'ozinamu. Osobola omutegeka obubi n'otereeza mu ngeri gy'omuzinyeemu. So wawookoona engeri gy'otambuzaamu ekintu emataringa nnyo oba ezanya roole nnene mu kutuusa omukyala ku ntikko oba okuleetera omukyala oyo okubeera ng'akola ki, ng'asammula. Bw'ona agendako mu research oba naawe kennyini n'ogamba let me carry out my own research. Nze nabagamba manyi okufuna abantu bange ne mbabuuza. I have people, I have friends. Nembuuza just it's a personal question, but wali otuuseeko ku ntikko kikutwalira bbanga ky'okutuuka ku ntikko. Olwo omukyala gw'ogenda okusanga nga yagamba nze buli bwe neegatta n'omusajja I make sure nti nsammula. Naye bw'omubuuza lwaki ajja kugamba nze mmanyi ekyokola senga, manyi engeri y'okwetegekamu, si dependinga nnyo ku musajja kuntuusa, kubanga kyekituufu buli bw'odipendinga ennyo ku musajja okubeera ng'akutuusa ku ntikko kitegeeza gwe tolituuka. Lwaki? Kubanga naye aba ayagala naawe obeeko ky'okola. Okitegeera kati gwe obeeraawo n'ogamba buli kimu omusajja yaba akikola, mu bwongo toliiwo, buli kimu toliiwo, kiba kigendamu kaluubirizi okubeera ng'akutuusa ku ntikko oba ng'akusammuza. And tulina ne challenge endala y'abasajja abamala amangu. Omusajja amadde eddakiika 2 n'agwa, eddakiika 3 n'amala, aba agenda kutuusa atya ku ntikko? Abamu bamalira na mu bisambi nti tasobola na kuyingira, oyo aba tali kutuusa ku ntikko. Abalala bw'ayingira azina rhythm n'akuletera okubanga ebintu obikoowa, ebintu obyetamwa, tofiiringa, tonyumirwa, togenda kusammula ng'olina omuntu bw'atyo, togenda kutuuka ku ntikko ng'olina omuntu bw'atyo. Wabula akadde na biki ebirinza otutrigalinga omukyalo okutuuka ku ntikko kisinziira ku muntu. Abantu balina triggers ez'enjawulo. Waliwo oli ng'alina musino, byonna byonna twabisomako dda. Waliwo nga yebberere eri mukyamula, waliwo oli nga bigambo, waliwo oli nga mpeeweeta, waliwo oli nga ntambula ya mukira, waliwo oli ng'olina mukuba lugalo, kati waliwo baba akacyabali. Ate abakacyabali bo bakifunamu kubanga ekisooka guba musino ate ebeera sitayiro yakwezina, kozo akacyabali sitayiro yakwezina. Twala tusoma ku style z'okwezina n'enfunamu obulwadde awo n'endwala. Tujja kuddamu tukole live inshallah nga ntereddemukko kati sobola kutuula ku live for 2 hours oba 1 hour nti nsomesa. Nje mulwadde naye nja kuba bulungi inshallah. Bwe naatereera tujja kuba tweyongerayo n'emisomo gyaffe mpola mpola. So tosobola kubeera nga olina omukyalo oba tosobola kubeera nga munyumirwa okwepimpina
nga munyumirwa okwepimpira n'abeera nga alema okubeera ng'atuuka ku ntikko. Ate n'ekirala ekizibu kye tulina nti abasajja mufokasinga nnyo ku budde. Oyagala otegere kitwala bbanga ky'omukazi okubeera ng'asammula. That is not the point. Togenda kumanya ssaawa ntuufu ze ŋŋenda kusammuliramu. Kisinziira gwe engeri gy'onkuttemu gy'obitwalamu ekintu egenda kuzannya role nnene okubeera nga nsammula oba nga sisammula. Kati gwe bw'ofokasinga nnyo omunombo mu ddakiika 10 ejja kuba asammudde. Bagamba omukazi asammula mu ddakiika bwe ziti. Kati kanfokasinge mubeereko nkole bwenti ajja kuba asammudde. Nedda mukwano, omukazi asobola okusammulira mu ddakiika 5 bw'oba nga wamutegese bulungi. Cause omubiri gwaffe gulwawo okubuguma, gulwawo okukwata eddiro nti okyamuka owulire nga wena oweddeyo wena tossa wena oli bulala owulire oyagala mukira kubeera nga gukunyingira. Omukazi kasita omuyingirira kweyo ssaawa omuzinamu katini n'asammula ate nga by'omuzina gyebiri kubanga osobola okuba nga omubugumiza bulungi nnyo ng'omwakiriza n'otuuka omuyingira ate n'oyonoona n'otandika kukola bitanyuma. Ne bitwala obwagazi ate bonna bw'abadde nabo oba ne bitwala ne bimuzzaayo emabega nga bw'olaba omusajja nti asobola okudda emabega nti asobola okuba n'atera otuuka ate n'addayo. Oluusi ate gwe n'osammula ng'ate abadde anaatera okutuuka kale byonna birinza okubeerawo nti bireetera omuntu okubeera nga tebasobola kubeera nga bapima oba they come up with obudde obutuufu nti omukyala atwala obudde bwe buti oba bwe buti okubeera ng'asammula. Zino researches zikolebwa nno ku bantu baizawo mu laboratory ebyaddala ne babakolako research ne balaba ono atutte budde ki oli atutte budde ki but they failed to come up with the right time nti omukyala alina twala budde bwe buti oba amala obudde bwe buti. Lwaki? Kubanga tuli banjawulo ate n'ekirala turespondinga ku ngeri y'otukwata mu baje nandiyise touch mu ngeri y'okwepimpina differently. Tegwe ngeri gy'orespondinga nze si bwe ndespondinga oli si bwa respondinga ate n'ebifo nabyo ne bimataringa nti ebifo byaffe byanjawulo ebitukyamula nabyo bizanya role nnene ate omusajja bw'akituukirako nti kyaba afokasingako nakyo kikutandinga off. Kale abakazi si be bali awo nti bangu, abamu batuuka ku ntikko buli wayagalidde, abamu batuuka ku ntikko bbalirwe, abamu tebatuuka obanga n'okuba nti tebalituukako kiringa boolaba amazzi agasammuka. Mubeera bulungi, Omukama abankuumire abanjagalire, temujjanga okwo. Tujja kuddamu okukola live zaffe I don't know nga ntereddemukko oba nga nsuuseemukko. Ndi mulwadde ne Allah bw'anaaba atereezezza embeera n'embeera nga ndikkiriya tujja kudda mu kisaawe tubeere ng'ate tukola. Mubeera bulungi, Omukama abankuumire ate abanjagalire abeekuumira ku Senga Faith nga buli kenteekayo mukwano ojja n'okalaba olikinga osubscribinga okomentinga. Mukama yaba akunsasulira kisina kye nsobola kuwa. Tana subscribinga nja kusaba subscribing obeere nga twegattako ng'ofuuka kitundu ku ffe obutasubwa live zaffe obeera olina okuba nga wa subscribing ate n'oteekako n'akade nti bwe ngenda live ofuna notification. Obutasubwa video gye twataddeyo mpya still olina okuba nga subscribing n'onyiga n'akade nti osobola okufuna notification n'ojja n'obeera ng'otwegattako bulungi nnyo. Yeah.